Kyaddaaki w'ofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti Jenny Francis Abodo etangazizza eggwanga kunoonyereza ku kibba Amabaati ag'e Karamoja omwali ebikonge bya gavumenti biwerako mwategeerezza eggwanga nti okunoonyereza kulaga nti bonna batannatwalibwa mu kkooti tebalina misango kubanga amabaati agabaweebwa baali bagasaba nga bayita mitendera emituufu. Okusinziira ku Abodo okusooka fayiro ezaggulwawo zaali 40 kyokka bwe zaasunsulwa fayiro 17 zaasolibwa ebbali nga tewali kakwate kazigatta ku musango guno. Kino kitegeeza nti fayiro 23 ze zaasigala ku mmeeza ye. Ku zino fayiro z'abantu 3 zaatuuka dda mu kkooti okuli Agnes Nandutu, mukama we minisita Kitutu ne minisita Amos Lugoloobi. Ku fayiro 20 ezibadde zikyanoonyerezebwako, Abodo ategeezezza nti fayiro 17 ku zino zisuuliddwa ebbali olw'okubula obujulizi nga basigazza fayiro 3 zokka ezikyanoonyerezebwako nga zonna z'abakozi ba gavumenti ku luuyi olw'ekikugu. You know, when you go into an investigation, it's like blind. You don't know actually what you're going to get there. When we went in there, it was just about iron sheets. And it was about the Karamoja iron sheets. So we opened up about 40 files. So the 27 I said we had to close at the early stages where we found that they were genuinely given out. They were from the Bunyoro docket. They were genuinely given out and we actually closed those files. Kino kitegeeza nti ebikonge bya gavumenti byonna okuli Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, Sipiika wa Paalamenti Anita Among, omumyuka wa Pulezidenti Jessica Alupo, minisita w'ebyensimbi Matia Kasajja n'abalala be bamu ku basimattuse otwalibwa mu kkooti. Okusinziira ku Ssaabawabi wa gavumenti, abaatwalibwa mu kkooti bakwatibwako nnyo era butereevu omusango guno okusinga omuntu omulala yenna kubanga Amabaati bba bali mu kkooti bali bagatwala kola byabwe. When we are handling these cases, we are not, you're picking out the Prime Minister, you're picking out the Speaker of Parliament. I think for us, we just looked at the evidence generally. Yes, if the evidence was there, if it was not there, we cannot charge them just because the public wants to see the Speaker of Parliament take plea or the Prime Minister take plea. That should not be our wish. I think they should all be treated like Ugandans and the same level of, and that's what we did exactly. We did not look at the fact that they are actually either the Prime Minister or the Speaker of Parliament. So if they're among the 17 who have cleared, you'll find out. Bino we bijjidde nga wayise kumpi ebbanga lya myezi 2 bwe kyakizuulwa nti Abanene beezibika amabaati g'Abakaramoja mu ngeri eyeewuunyisa. Emisango gino gibadde ginoonyezebwako ebitongole eby'enjawulo okuli poliisi, kalisoliso wa gavumenti, ssaako akakiiko ka paalamenti akalwanyisa obulyake. Gye buvuddeko kalisoliso w'eggwanga Betty Olive Namusango Kamya etegeeza eggwanga nti anoonyereza ku nsonga eno wabula n'okutuusa olwaleero mpawa alipoota yavuddeyo ku nsonga eno. So many cases with IGG where we are both investigating without knowing, and we sit together and we see which institution has gone ahead with the investigations, and we actually surrender. Sometimes the IGG surrenders to us files. We do it regularly, and sometimes we also surrender to the IGG because, especially because their mandate is very clear. It is just on public officials, while ours is wider. Kyokka batunuulira ensonga z'ebyobufuzi n'enkwata y'ensonga eno bagamba nti Ssaabawabi wa gavumenti kyakoze kiraga bwazinira ku ntoli z'abakulu mu gavumenti abamuwalirizza okuva mu nsonga eno. Munnabyabufuzi Samuel Lubega Mukaako agamba nti kino kirabwa n'ayonka nti kikoleddwa kutaasa Abanene kuswala. Lwaki baayagala mangu ne baziziba ne bavuvubika abantu omumwa mbu bino bikyali mu kkooti ensi ereme okubyogerako nga bayisizza akakodyo babituteeri bwe yandirabye byali bwe bityo yadaga ndi ensonga tuzitute mu kkooti abantu ne bazoogerako ne bazisalawo mu byabufuzi na bukulembeze tumanyi lwaki abannabyabufuzi bonna babajjeemu ne baleka bano bokka abasatu abaali baluyingiddemu. Lwaki babajjeemu? Kubanga gye kibadde kimalira omusango gw'amabaati agawoogana n'embuzi enkovu endwadde eza omuntu omuze yagenda nti aziyisiza z'Abakaramoja zibadde nabo zibatwaliramu Abanene. Ono ategeezezza nti ebikolebwa olwaleero tebyewuunyisa wabula bisooza n'essiga eddamuzi kubanga liremereddwa okwetengerera n'okuyimirira ku mazima. Obufeero obuyise mu ssiga eddamuzi kubanga corruption aliko emitengeetero mingi, si kutwala butwazi ssente eziri direct, mulimu n'okweyambisa ekifo kyo okuwaawaanya oba okutambuza ensimbi n'ozitwala mu bintu ebirala bye batakoze eki bye batakutumye. Wabula ekigambo kye bayita misappropriation oba oyo DPP akimanyi nti nayo form of corruption.
Mukako ayongeddeko nti Abodo bw'aba azitoweereddwa yandigye enta emisango gino okusinga okusaba mu lya kontrole za gavumenti, wabula Abodo bino byonna abyegaanye. Bw'abeera ng'alaba nti ensonga y'amabaati n'embuzi bo abanabyabufuzi banaba bakwatiddwako kiyinza okutwaliramu n'abanene abaki abalala yandivudde buvi mu nsonga ye ng'omuntu naye natajjawo misango. So there's no selective prosecution here completely. There's no selective, and we took time to make sure that even if you didn't know that these were iron sheets meant for Karamoja, we made sure that you actually took these iron sheets and you did not use it for your personal use. Okusinziira ku ssemateeka wa Uganda, ofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti erina obuyinza okugula omusango gwonna ku muntu yenna kaseka kasa nti obujulizi obuleeteddwa bumulumika ku musango gwonna, wabula era erina obuyinza okuggyako omuntu yenna omusango ku mutendera gwonna singa kizuulibwa nti tekyetaagisa kweyongerayo na musango. Robert Mwanje, BBS Terefayina, Agisigika. Koti enkulu